So you people, those thieves are nothing. Era ababbi temuli. You can stop them. Musobola obbayimiriza obbalemesa. The money is yours. Sente zammwe. You are in the circle. Muli mu saako. All of you. Mwenna. All adults in a parish who want to engage in wealth creation. Mwenna abakulu abali mu saako abagala okwegatta mu nkulaakulana. You are the one to elect the committee. Mwe mulina okulonda abakulembeze ba saako. Namugamba nti ffe twakola dda saako yaffe sooka oleete sente ze twakozesa saako. Owulidde? Saba President ebintu birungamye bulungi. Okay, now I can see where the circles of PDM. Saako za PDM bye byemukola eyo wansi mu muluka saako ezo. Don't have any payment, if I remember correct. Teyina kusasula kwonna wansi eyo gye mubeera. Ensonga eyo His Excellency ey'abantu okusasula ssente mu Kyankwanzi wano twakigobawo naye nga kisinga nnyo kubeera mu basaako members bennyini abo era abadde bakikozesa tubasiba oba ne bakomyawo ssente. So we said you just form your circle because you are in that parish. N'agamba mukole saako eyo kubanga muli mu muluka gumu. And you want to participate in wealth creation. Ate mwagala kwegatta mu bantu abejja abagala okwegatta mu bagenda mu nkulaakulana. So no need for payment. Era nga tewali nsonga lwaki abantu basasula. The money we were giving you to start your circle was our money. Sente ze baabawa okutandika saako zaali za gavumenti. 100 million. Million 10. Every year. Buli mwaka ate buli saako. So era ensonga eyo you don't pay back and you get 1 million. They don't get less. Ate oyina kufuna miliyoni emu nga tofunye zitolebbwako. The banks were deducting some money for the bank charges. Banka zaali zijjako ssente nga bagamba charges za banka. We have stopped that. Ekyo yakiyimiriza His Excellency nti banka teziddako basalako ssente. The government will be the one to pay the bank charges. Atweyanza Your Excellency agambye bank charges government ejja kuba ezisasula. You must get your 1 million. Mulina okufuna miliyoni yammwe ennamba.